Oli kuwanda boy UG maziga merere erirema namakula lwa talent nabyo mbikuletedde ate Derick wa radio atabusera nsonga za kwana Muna256 mwene Dr. Sefko agenda raza Joey obulwadde bwa sirimu lwa bwenzi bwe ate ddyo sanyo jerere erina kankaka boyfriend we ompya amtutte okulaba abazadde nabyo mbikuletedde. King Saha avuddeyo ku nsonga za Julianna kanyomoozi amalala agasinga kawo togasubonga tetuneyongera yambadde nkusaba ompere video eno ka like nawe ate na subscribing tukusaba o subscribing nga tetunerabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombere edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga nabo osobola okubakubirako ku namba zaabwe eziri awo wansi katweyongereyo n'amawulire gaffe. Era mwenna bakadama nga gwe oyagala komawo Uganda obanga oyina programs oba projects zo oyagala okolera e Uganda mbadde nkusaba owulirize ku eno video kubanga waliwo ono omukyala ye asazeewo okubawa ku magezi era ye ono omukyala ayongeddeko n'agamba nti si buli muntu nti muntu nawe kambikuwe obyewulirireko tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Watoli nyanko kunyonyi sobola ojuliza kuba nawe nshawo basaba Allah ulinyisa nyonya ogenda okole tuyina enkola olinye nyonya ogenza okola okoze contract yo 2 years 3 years any zonna zokoze notuka ekiseera kudda Uganda muyina enkola gye mukola ennaku zonna gye mutategeera nkusaba ontegeere kera ku makya okomawo nkya n'opositinga tiketi sawa mmeka z'ogenda otuuka buli kimu n'owa abalabe amaanyi agokulinda. Tulabye accident ku airport wano ngoli abadde ava bweru n'afiira mu kkubo n'atatuuka olwo ebintu bye tukola n'okubira buli mukwano go hello Lydia nkomawo enkya omukubira omanye embeera gy'alimu omanye essaala z'abadde akusabira omanye ebibi byakwagaliza teweerabira kino omukwano gwe waleka Uganda 50% bakyusa emitima sibe balinga be mwali kuba walinnya eddaala wabaleka emikwano mingi gye twali tulina ng'essaawa zino nza n'omunoonya n'omukubira essimu n'ayogera nga tayogera nga kwegamba n'akufunako obujja nga si oli gwe mwaliranga ku sowaani mufo ky'okukwakwatako otera omutwale gy'oli nga yafuna bukyayi mukumye wana e Uganda ekirala n'okubira buli wa famire senga gundi nzija kulaba mulekerengawo okubira abafamire bammwe mikwano gyammwe nti ngenda kulaba mugweko bugwi abaana bangi balidde obutwa abaana bafudde tubaziise nga bakomawo ku kyeyo ne contract yakyagirina mu passport azze for 3 months azze for 1 month addayo bibi n'ebintu byotalina kukola mwesonyi okubiranga abantu essimu nti gundi nzija kulaba ekyo kiveeko mukwano kuba omuwa chance ey'okunoonya ekintu kyonna ekyokukola bw'oba ogenda ew'omuntu tomukubira ssimu kyonna ky'osanzeewo ky'olya mweyigirize n'obutalya wantu kuba tolina kiki ekyogenda kulyawo kyobadde tolya ekirala mugenda mu mabaala ne munywa emyenge n'oyimuka n'ogenda mu washirumu n'olekawo eccupa gy'obadde onywako bagenda kukuteeramu obutwa bagenda kukuteeramu eddagala erigenda okukomya obulamu bwo bwonna oleme na kuddamu kutambula yadde okulinnya ku nnyonyi ne buli ky'olina kyonna okifiira abaana percentage bali e Uganda babonaabona olw'emikwano olwa famire senga oyo gw'okubira essimu gweyagala ogenda okulaba abaana babe baatuula waka baabulwa bizinesi ze bakola baabulwa ne ssente zibatwala ebweru tuyita mu bizibu bingi abaana abalinnyo ennyonyi ne tugenda ne tukola olw'ebintu bye batutuusizaako ebimuffe tubyereetedde mulekerengawo okweranga gundi nzija kulaba simanya nze nva ku airport ani gw'okubira omusanyufu ennyo oyo agenda okukima ate Derick wa radio avuddeyo n'atabukira mwenna abaplaninga okuyingira mu relationship yaabwe ye ne Muna ate mwenna abaplaninga okuyingirira business ze oba project ze agambye nti mwenna agenda ba unfollowinga era nawe kambikuwe obyewulirireko kubanga ye Derick abadde munyiivu nnyo tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Listen, I will unfriend, uncousin, unfamily, and co-worker and relative and follow any person very fast who tries to put their nose into my business
interfering with my personal life. I do not care who I lose anymore. As long as I do not lose myself, I'm good. I'm good. Yes. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye King Saha avuddeyo n'ayogera ku nsonga eza DJ Nimrod we yalabisizza Julianna Kanyomozi era ye ayongeddeko n'agamba nti kino ekikolwa DJ Nimrod kye yakoze tekyabadde kirungi era naawe kambikuwe obyewulirireko nga ye King Saha abyogera tumale tuyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Nze ndaba ensonga nnyangu. Kati eyo boogikwata otya okuba oli bamugambye tabeerawo taziika abantu we bagamba. Ndi ku holiki paadi sijja kugera ku paadi ndala. Ndi ku mukolo gwa Kabakko. Omikolo emirala gyo ngenda girumba lwajo nagyo njogereko lwajo. Nkubiriza abayimbi ku nsonga ya Kabakko. Nkubiriza abawagizi okusooka kuba be batubeereramu. Mujje munyumirwe ku ndongo tugisembezza wammwe. Tubawonyezza ebitaala by'Nateete, tubawonyezza ebitaala ebingira e Kampala katujjeeyo. So abantu bebusega babukubirawo ndizingadda waliwa. Tugenda kubeerawo tukube endongo, tugenda kuba live, egenda kuba live music, abantu balanga Kabakko nga yimba live. Bamulaba kuba CD nakola nako. Era nabadde mbabuuza jjo nti fulo mugikoze mutya kubanga ate ebyo nga tubitadde ebbali ddyo libadde ssanyu jjerere eri Yvonne Nakankaka era nga kino kigambibwa nti boyfriend we omupya ye alabika ali serious era nga ye amututteko mu bazadde olunaku olwaleero era kigambibwa n'abazadde b'omulenzi bambi bo babadde basanyufu nnyo okulaba ku mukyala gwe babadde babaleetedde era eno story tugenda kuba tugigoberera nga mukimanyi wano ffe tugoberera ensonga era ne tuzikuwa mu bujjuvu bwayo nabyo tujja kuba tubikutuusaako mu bujjuvu bwabyo ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Joey ne Sefuko we twogerera essaawa zino maziga meerere olw'ensonga abantu bangi bavuddeyo ne bataaginga vidiyo za Dr. Sefuko ne Joey ez'enjawulo nga bo bagamba nti ye Dr. Sefuko agenda lwaza Joey agenda mulwaza obulwadde obwa sirimu ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Muna256 akabidde ku show emu ey'omwana abadde apafominga oluyimba lwe era naawe kambikuwe obyerabireko nga ono omwana ye bambi ali mu kupafominga.